Hello, I'm your pretty presenter on Uganda TV tonight. You can choose your favorite number in the countdown. 5. I need a miracle to wait unyo. Tulina muzenze gwe twasenza fenna gwe twakiriza tumuwe ekibanja kyaffe alimeko obumwanyi ekibanja twakimuwa ngera bwe twakiriza alimu otumwanyi tusezemuyawo mwanyi kyokka musenze gwe twasenza yavuluga ebyo bye twatiisa empanya zisembudde yeefuza ekibanja kyonna tusaba yeeta amagelo okulebya amagelo uno musenze gwe twasenza musenze lutinga babasooka tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe 3. lwetwatuula fenna lwetwateesa tufuna abayivu mwenda bataase ekibanja kyaffe ab'obusuuti twabafuna ate era twabatuma kyokka bwe batuuka ewa musenze bakyuka abawaayo obumwanyi ne bukyayi benywera kyokka mwe batteeno ne balaga obukambwe tusaba yeeta amagelo okuleeta amagelo kola yeeta amagelo otaase ekibanja kyaffe tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe waliwo nno lwe lwakeera tense tusoye 1. ne watto mu bandabanda sitayiro za kibandabanda akwata musenze gwe twasenza nanyweza musenze gwe bawana ono musenze gwe twasenza kakabe kamaziga ngetwakaba tusaba yeeta amagelo okuleeta amagelo oyite mu bandabanda kamotase ekibanja kyaffe tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe tuwanise emikono gyaffe tusaba yeeta amagelo yitako ku kyalo kyaffe otaase ekibanja kyaffe. Thanks for watching. Please subscribe, follow, and share. This is Uganda TV. For you. See the light.